Yeah, waliwo yatusaba Mugendaji. I think that was Pamela. Yatugamba tumuyiseeko ku Mugendaji. Mugendaji ke ka town akali waggulu oba kekwataganye ne Munyonyo Buziga bakayita Mugendaji. Akatawuni kano kalimu abagagga bangi. Kakulaakulana nawo ku speed lwetasobola kutegeera okujjako abakabeeramu n'abakali okumpi. Kayina access roads nyingi. I think around 6 access roads okubeera ng'okagwamu. Then ate bw'oteekako buno bu feeder roads ate nawo buyitirivu obungi. So ke kano wano ka Mugendaji katandikira awo ne kajja bwe kati. Mulimu ebizimbe eby'amaanyi ate awo ova n'ogwa infact wa Prince w'Ebunyoro amaka ge gali awo era ku kkubo ng'eri. So ke kabuga kano wano nga bwe mukalaba kano wano bwe wate bakayita wano. Ploti za wano za bbeeyi nnyo era n'abazimbawo wuuyo naye abatumiddeko. Ploti zaawo za bbeeyi ddala. Mugendaji abamu bayitawo n'agamba nti ate Mawanga naye nga kalimu under Mawanga Cell oba LC. Emmotoka zaazo nzooza muziraba ezimu ku zo abavuzi baazo nagala kweriira kasooli mwokye. So kajja bwe kati ekkubo ne ligenda ne ligugwisa ku Country Club, Buziga Country Club. Fana bwe wati fact Kabaka w'Ettoolo. I don't sijjukira abaana bagambye Bunyoro but Kabaka w'Ettoolo kikomera kye mugenda kukiraba wano. Ne geeti ye. Wow, geeti yeeyo nayo eyawo. Abo geeti nayo eyo. King's International School eri wano. Mawanga Close. Tukkirira ku Kabojja International School. Tugenda okubeera nga tukkirira. Interest ye yali Mugendaji ne Kabojja International School agamba we yasomera. Ayagala just kulabawo. Bazimba ekisaawe Kabojja iyo yazimba ekisaawe Kabojja International School. Bayina ne swimming arena ey'omutawaana. Somero lyeryo kati kino kiba kikkirira paka ku Autospa. Kigendera ddala paka ku Autospa. So we bazimba no kisaawe kya mupiira then wali wakuwugira then essomero lye liri awo mu maaso. Bagenda okuwugira waawo. So Kabojja International yino wano. Kabojja International School. Then we bazimbye bagenda okubeera nga bawugira we wano.
abaana bagenda kubeera nga bawugiranga awo. Wano wonna yagulawo nga bateekamu the biggest swimming pool gye wali owuliddeko wano e Uganda. Bwebati bwe bafaanana. So wano osobola n'okugenda n'oyambuka owa Seeka Lubega we bayita Seeka Kagaali niye muntu weeno. Wabirawo n'owa Sheikh Shaban niye muntu weeno. Ne waliyo abasajja abasiraamu abagagga ze zino area zaabwe ze baabeerangamu bamu baafa. Area muziraba nga bwe ziri. Abagagga bakawi nabo basanga eno. Mugiraba Kabojja International School era yiyaawo. Kakati kano eno gyeba byekkubo lye bagenda okukola ate liddemu lyambuke. Tebola kati abantu batandise okugulaagula eno abagezi. Ligenda kuba paka ate liddeyo ku road eriyo waggulu eya Lukuli Road. Lino bwe liti oba oyita wano n'oyita wali ku mugagga Kawi n'weyongerayo waggulu. This road yagenda okugenda ate yambukire ddala up. Zino ze apartment z'omugagga Kawi. Mba mulabe emmotoka eriko Kawi. Yawo. So lino ekkubo lye ligenda okwambuka. Olaba ngeri wayise bbaasi eri waggulu libeera likoona awo. Tujja kubeera nga tukoma wano leero. Kabojja International Road. So Kabojja ina tumba mwetololedde nga bwe wamusaba. That's it.